Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Yujji salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubaza okulike nti mutambula naffe nabwe ekiro tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe, twongera okulike nti tubaweereza wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambula wano mu nnyaffe Uganda. Okusingira ddala kisaawe kya byabukulembeze, kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda tunulawo nnyo. Nabwe ekyo olunaku olwayo tubaleetedde oba tugenda kutunulira omukulu ayitibwa Litomani. Litomani ono musajja yeekoledde erinnya mu kwogerera emikolo naddala egya wano mu Buganda. Asangibwa mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo, era ng'eyo gy'asinzira okulabika nti akola emirimu gye gy'aweereza naddala mu mikolo. Tumumanyi vidiyo ze nnyingi nnyo ze trendinze, ate ng'era musajja munnakatemba awedde emirimu. Abamugoberera mumumanyi kyakola. Y'omu ku beye maka g'omukulembeze waabwe Francis Zaake Butebi wali ebuswa bulongo badde bamukulisa eŋŋumi ezamutimpulwa MP munne mu parliament Akol ne ba MP abalala oboolyawo abaamugwako kiyifuyifu baalumiriza omuli Kabanda n'abalala abaamutuusaako obulabe. So bannamitiana bangi nnyo beeyiye mu makaage nga ne Litomani mwe yabadde yawanze nno omuliro mungi nnyo. Ebigambo bye njagala tusooke tumwewulirireko ye ng'ayogera, oluvannyuma naffe tukomewo twongere ate okulabika nti twongera okutunuulira ensonga nga bwe yazirambise. Katubawe Litomani. Kazi leo bandabira kuna yamani nange nina kwetega bwetezi ona le bansingako kati people power. Omanyi nakwezo manzi yatandikira ku nsonga omanyi bagamba negoza ndakubira mu banozi. Nakwezo nakoze video nenjiteeka okutu gwaffe kufena gwe tumanyi ogwa TikTok nga ndaga lwakuba nayitidde mu uwala mu ngero nga ndaga ebintu ebikyamu ebiri mu palamenti. Nayitidde ku kyalo ffe neŋŋamba nti tulinako chairman tayagala nju y'ewaffe, chairman tayagala tulime lumonde, naye chairman alina omwogezi we lumu mu meeting emu ng'ayogera ng'agamba famire yaabo tefuna ennamba. Twalabawo enjawukana. Okimanyi nti omwogezi oyo ebya serious twogereko tubeere brief era twogere ekintu ekirabika. Omwogezi oyo alabika yali munnamagye kuba wabibomboola ku kyalo kyaffe, wabibomboola wano wamuwafu weru wamuwa bulaaka awamu. So basawo ne banywa bamwegendereze wemuba mulonda kuba kati nange era wemuli senga kali mbadde inanonda senga kati nkuwa obululu bomeka kuba singa emyaka ya musajja gusakuva ku myaka ngena gyogera naye basawo ne banyabo muganda wange mukwano gwange tumubeererewo ndowooza mulinayo ekyabaddewo. Abasajja banaye bali bangu era nga ndowooza aboogezi bwe bavuddeko aboogedde bagambye nti waliwo bannankyukakyuka abakyukakyuka. No, tubeere bannankyukakyuka abatakyukakyuka. Kati omusajja eyakubye kuba ffe twalayo butambi mu palamenti tetulaba tetutuuka. Naye ekyamazima kiri nti omwami oyo ndowooza shufu musimu oyo bali bate bagamba nti kuba nalabye mukulukulu. Omanyi bagamba nti obukadde magezi, naye nsaba mbategeeze nti n'abasirusiru nabo bakaddiwa. Waliwo akatalekeka obadde okimanyi nti osobola okuba nga oli muntu mulamu nnyo nga tolina kikuluma yawo nga buli lunaku ogenda mu ddwaliro bagamba nedda tewali kikuluma. Bakebedde sukaali toyina, bakebedde pressure toyina, bakebedde buno obwabavubuka tobulina.
naye ate n'ofa n'osooka ono omulawo alya kasasiro. So buno bubaka ku kakiiko kaffe ak'okukyalo, abantu bonna kakiiko kaffe ak'ekatakala nga mukyukakyuka oba nga muli mukula ebyokuba mwemanyi bannaendereze fe ababateekayo fe ababajjayo sibakiri omanyi mbadde wayo nenda waliwo omwami yawo alina ensawo omwami oyawo nabadde nva ku ssomero onaku okwosegulo omwami najja maaso gange ndi ku kigere sirina amusente era ngawe mubimanyi kaboda kabuze ndi ku kigere neŋŋamba kuba waliko okutambulawo dakiika nga atuuse ewaka mwami yazze maaso gange naŋŋamba nkubula olaba ebiri mu palamenti nti mbiraba naŋŋamba ndewubira ku bantu omwami yaŋŋambye nti nno kubanga ekyamazima tukyogereko siri musajja muwanvu nnyo oba yabadde agezaako kutuuka saizi yange oba yagezezaako kukola ki kyanzijukira yafukamidde n'agamba nsaba busabi oba otuuse akaseera konna wootuukira tukwagala mu palamenti namugamba sinnatuuka oba munfuna naye essaawa yonna nga ntuuse oba myaka emeka era olunaku olumu seeka yagamba mutonzi waffe yasalawo yakola ki yasalawo so ebyo ebyange nze litomani Uganda abamu mumanyi nga mpanga yenzo osobola okuteekako erinnya lyonna lyoyagala kunga NUP kunga Bobi Wine kunga Honorable Zake kunga people power our power yeah man yedako kakati ekyo kye bakubye Zake senga bakubye gwe walikoze we andi kati nze baziba tesobola kuntuuka kubanga kati webalawalamu webangeri gye bamukubya kubanga basose ne bamuteeka wansi we bati kyekino kisokalo kimuweera wano nangawe bannaye muganda wange bamutta nga mamuli eyo baagala ku mwanyi musirise mulina amasimu ga smart mulina amasimu ga sereza muli eyo musirise temwogera bagenda kubba Uganda bagimalewo nze natandisa ngambagala nti negwozadde akkubira engoma n'okola ki oba munda bange omuto oba munda bange omukulu kyonna kyonna kyekiri kigenda babulira myaka mulimba muva ku myaka omanyi nze waliwo kyenegomba waliwo jjajja wange waliwo kyenegomba ku jjajja wange erinnya erimu lyagenda nerimuluma wansi lyagenda nerimuluma gonna agawansi n'agajjamu ng'omanya ensonga gyawa ng'agamba nti agawaggulu tegeema maaza ewe ligezaako limulwa nago gonna agajjamu so abo bonna bannankyukakyuka bakyukakyuka mubezese lweyo DJ agambye ekyakubizza Zake kubeera muwanvu ne mubuuza ababakuba gwe n'aganze ngumi teyali nkubye kubanga agikuba muwanvu yaliise waggulu nga ye mumpi Zake bakyakuba nnyo kuba oli muwanvu. Nditomani oyo mbwe yabadde ku mukolo ogw'okusabira awamu n'okkulisa omubaka waabwe owa Mityana Municipality Francis Zake Butebi obuvune obwamutuusibwako mu paliamenti eri mubaka munne ne babaka banne abalala baalumiriza oba oliawo okumwegattako ne bamugunda agakonde agamutwala ku kitanda gy'abadde apookeza naye mukama mulungi nti yasobodde okukomawo ng'akyasambagalira ddala era n'addayo mu balonzi be ab'Emityana abaamulaze omukwano ogutagambika wakati mu kumuleetera ebirabo ebiyitirivu ddala n'essaala ze baabadde bamuweereza Liitomaani naye we yajjidde ebigambo bye tebibadde biwoomerevu naddala eri abo baabyolekeza engeri gyali omwogezi w'oku mikolo ayita nnyo mu ngero era taba dayirekiti naye omuntu afumiitiriza
awamu n'okudiginga deep ebigambo by'oyo omwogezi aba asobola okulabika nti obubaka bwa Little Man abufunye bulungi nnyo nnyini ddala. Alina abantu baalumbye mu speech ye nga mu baalumbye ndowooza gwawuliriza naawe osobola okufumiitiriza. Alina akagero kagenze n'ayogerako aka chairman alina defense w'ebibomboola bannange. Gwe omulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu anti ebimu ku byakoze ng'omukulembeze ayagazza abavubuka ebyobukulembeze ate ng'eggwanga lyonna linaakula abavubuka tebalina kwesuulirayo gwa naggamba mu nsonga z'ebyobukulembeze, balina okubyetaba mu reason being nti ziri sensitive nnyo. Omuvubuka okubeera obulungi mu ggwanga ebyobukulembeze oba ebyobufuzi bw'eggwanga birina okulabika nti bitambula bulungi, wabula abavubuka buli we beesuulirayo ogwa naggamba bintu bingi nnyo oba oliawo biyinza okutuusibwa ku ggwanga lyabwe ne biyita buyisi. Ne bwe tuba nga Robert Kyagulanyi azze abavubuka ne bajja ne beesimbawo mu bifo ebyobukulembeze ebyenjawulo, abateesimbyewo ne bakozesa amaloboozi gaabwe okulabika nti babaako ensonga ze balambika ze balaba nga tezitambula bulungi mu byobukulembeze, kiba kikola nnyo oba oliawo kiba kigenda simira Uganda omusingi omunywevu, abaana baffe n'abazzukulu baffe beeyagalire mu Uganda enaateekebwateekebwa bano abavubuka abato abazze okulabika nti beenyigira mu byobufuzi n'okulaga nti babigoberera era babiriko, nga balaga nti bwe bitatambula bulungi kibanyiga mu mbeera ezifaananako bwe zito. Little Man era akalaatidde n'abantu b'Emityana ne Uganda okutwaliza awamu nti ababaka bonna ababadde batulaga nti bali ku sayidi y'abantu oba bali ku sayidi ey'opposition, sayidi eyagala enkyukakyuka, naye ng'ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe bitandise okulaga nti si bya nkyukakyuka. Mu kalulu ke tugendamu aka 2026 mubatunuulire nnyo era nga kye balina okukola kwe kulabika nti babazaayo mu parliament bwe bubaka bwe oba oliawo bwabadde agezaako okulabika nti ategeeza. Tuze tulaba abakulembeze ab'enjawulo mu opposition nga oba oliawo basimbira nnyo ekkuuli enteekateeka z'opposition okusinga enteekateeka za gavumenti eri mu buyinza. Kati for instance eriyo omubaka owa Mityana South, omubaka lumu bw'otunulira biru gye yali aleeta mu parliament ey'okulabika nti bakola ennongoosereza ku butebe balonda leader of opposition. Tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti bwewangula obuyinza egenda mu ntebe, naye omuntu azze nga namba 2 abadde aweebwa omwaganya okuweebwa okulonda shadow cabinet then n'okulonda gundi leader of opposition. Wakati mu kumulonda abamu bagamba yeyandisaanyidde ye kennyini okujja ne mu parliament nga leader of opposition olw'ensonga nti azze nga namba 2. Alternative government eno ebezeewo ekola emirimu gyayo mu ngeri eri smooth, ne kati ekiriwo nti yalekebwa ebbeetu n'omwaganya erironda leader of opposition ng'amwapoitinze nti gugenda otuulaawo olabike nti okola ki ochekinga checks and balance eri gavumenti eno ogiteekeko akazito ku byolaba nga tebitambula bulungi oba ku byolaba nga ena byekola nga byabitegetege. So mu mbeera ezifaananako bwe ziti omubaka lumu ye yavaayo nga kyagamba nti nedda leader of opposition taddamu kusongebwako pulezidenti wa kibiina wabula tumulondere mu parliament. Abantu bo nga kye bagamba lwaki yandibadde alondebwa mu parliament. Nammwe abazze nga mulina omubaka omu, abazze nga mulina ababaka 2, ate musalirewo bano abazze ng'oba oliawo bannayuganda babayiridde obululu obwali busobola n'obatwala mu ntebe ennene ey'eggwanga.
so abamu balabanga eyo yali injustice omubaka Lumuje yali aleeta ate nga naye mubaka w'Emityana eno. So ebigambo bingi nnyo ebizo byogerwa ku babaka abo. So Little Man n'abavubuka abafaananako bwe bati okuva ne batandika okwogera ensonga z'ebyobukulembeze kiraga nti oba oli awo future ya Uganda mu byobukulembeze yandibeera bright, kuba buli abavubuka bwe bavaayo nga beefumiitiriza nnyo ku byobukulembeze bw'eggwanga lyabwe ng'era balumwa nnyo ku ebyo ebitatambula bulungi mu ggwanga lyabwe, kiba kiraga nti eggwanga oba oli awo mu maaso eyo lyanditereera. Naye buli abavubuka we beesuulirayo ogwa naggamba ku nsonga z'eggwanga lyabwe ne baba nga buli kimu bakitunuulira butunuulizi, ne baba nga tebeefiirayo, badda mu kunyumya mipiira Man U Arsenal yagobye biki ekitali kibi. Ebyo byonna basobola okubibalansinga kuba bwe kiba kya mipiira kuba kunyumirwa ng'omuntu eba passion ne stress zino abantu ze batambuliramu. Oli bw'aba alina ebyemizannyo byagobererwa oba oli abo bisobola okumukakkanya, naye ate ne bateekubira nnyo eyo ne bakomawo ne batulira n'ensonga zaabwe mu butuufu bw'okuzitunuulira. Wabaawo ekitatambula bulungi mu ggwanga, abavubuka ne bavaayo n'amaloboozi ago agalaga nti banyolwa, injustices ezikolebwa. Kati mathala oba ekyokulabirako Sheikh Ibrahim Muhsin Kiti ensonga gye yavaayo naye ey'okuwambibwa kw'abantu bannaddiini then ne bannabyabufuzi oba oli awo abawagira oludda oluvuganya gavumenti, abavubuka ne bagattako amaloboozi gaabwe. Yoyo omuvubuka oba oli awo butya bw'ateekeddwa okulaba ebintu by'eggwanga lye. So kati tuneeyongera nnyo kansooke mbajjukize bannaffe balina enteekateeka ey'okulabika nti bavujjirira obuyambi bw'ensimbi kwabo bonna abaagala okugenda ebweru okukola, naye ng'enteekateeka eno y'abaana bawala. Gwe ng'oli eyo oyagala kgenda kukola, oba olinayo mwanyo wa sisitawo oba olinayo mukwano gwo ayagala okugenda ebweru okukola naye ng'obusobozi bw'ensimbi tabuyina okweteekamu input na biki, kampuni eno ebikolako bulungi nnyo. Passport oyina oba toyina, ebyo byonna babikuteekamu. Gwe bw'otuuka eri n'otandika okukola ne mwesootinga nga bwe munaaba mutegeeraganye mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Tebatwala bantu bweru kye kisooka, naye bakuteekamu ssente then ne bakufunira ne kampani ze beesiga eziri credible, kampuni ze bamanyi nti bw'onaatuuka eri tojja kutuula butuuzi ojja kukola olw'ensonga nti bakutaddemu, then gw'ofuna engeri gy'obakola ki gy'obasasulamu oluvannyuma okusinziira omunaaba mutegeeraganye. Gwapiikinze interest mu kyo. Enamba y'essimu eri 075 26 73640 075 26 73640 075 26 73640. Bakubireko mulabike nti mwogerezeganyako ku nsonga ezo. Naye nga atubadde ku mukulu Little Man n'abavubuka butya bwe ennaku zino bwe balabamu ebyobukulembeze. Bw'otunuulira akalulu akawedde aka 2021 abavubuka bangi nawabuli kati abaavaayo oba oli awo ne bavujjirira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obuwagizi bwabwe olw'ensonga nti Kyagulanyi ono bamwerabamu. Kyagulanyi ali mu state esiga ekifaananyi ky'omuvubuka then nesite ng'ate atambulirira okugenda mu myaka egy'ekisajja kikulu. Kati basajja bakulu balina kye bamulabamu kyafuuse, n'abavubuka balina kye bamulabamu oba oli awo gy'avudde, ate ng'oba oli awo ne background ye eri interesting okusinziira wa gy'avudde ng'akuba emiziki gye ekifaananyi mwe yali alabikira. Kaakati mu 2017 okuvaayo n'ayingira parliament ng'ayita mu Kyaddondo East gye yawangula akalulu nga yayera bwezina lweyo. Abavubuka baatandika okumutunuulira n'eriisa ejjugi n'okufumiitiriza ku bubaka bw'avaamu. Okuva olwo afunye ennamba y'abavubuka bangi abazze bamugoberera, era tulaba nti akalulu ka 2021 abavubuka bangi nnyo beesowolayo
ne bavuganya ku bifo ebyenjawulo ku bwa kansala ku bwa MP n'ebifo ebirala byonna ebyobukulembeze. Reason being nti Kyagulanyi ono alina eddoboozi lye yasitula ne baliwulira ne batandika okwefumiitiriza ku ebyo. Era Litomani bw'abadde afundikira agambye eri omusajja eyansanze n'aŋŋamba naye mu butuufu ebigambo by'oyogera nze njagala obeera omukulembeze waffe. Era n'agamba nti akaseera bwe kanaaba katuuse oba oli awo ajja kukola ki? Ajja kukirowooza akajje ate nga yenjiri oba oli awo n'abooludda oluvuganya gavumenti kati gye baspreading nti bannanga abavubuka mugende mwesimbewo mu bifo ebyenjawulo. Ebifo bino si by'abasajja bakulu bonna. Omanyi bwe twali tusoma abaagambanga ffe bakulembeze b'enkya. Bobi Wine mu kayimba kaakamu yagamba nti we are the leaders of the future and the future is today. Era y'ensonga lwaki abavubuka bangi nnyo abaavaayo n'abalala bangi ssaawa zino abeenyigira mu bukulembeze era abafaayo ennyo okulabika nti bagoberera ebyobufuzi by'eggwanga lyabwe Uganda n'okulabika nti bagattako ettoffaali nga bayita mu buweereza obw'enjawulo n'okulabika nti basitula amaloboozi gaabwe mu ebyo bye balaba nga tebitambula bulungi mu ggwanga lyabwe. Kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ng'omuntu ogugwagukoze ogugwagukoze kati kiri eri bavubuka kwongerayo kye yatandika. Okitegeera mu mbeera ezifaananako bwe zityo naye nga Litomani yatembeese bulungi nnyo ensonga ze and I'm sure nti mumuwulirizza bulungi byayogedde. Tubifunamu ekyokuyiga ng'abavubuka, tubifunamu ekyokuyiga nga bannayuganda. Tulaba nti bavubuka bangi kati bali concerned nnyo oba bafaayo nnyo ku by'obukulembeze by'eggwanga lyabwe. Oba oli awo balaba nga batuuse okulabika nti batuusa obuweereza eri bakadde baffe. Omanyi bakadde baffe batuinvestinzeemu nnyo mu kigambo kya byansimbi nga batuwa obuyigirize. Omukadde buli waakuwa obuyigirize aba yeeteekerateekera myaka gye gya bukulu. Emyaka gye egy'obukulu kiki kyakusuubiramu? Akusuubiramu buweereza na buyambi bwo ng'omwana. Kakati abavubuka bwe bavaayo oba ne beesoolayo okulabika nti beenyigira mu by'obukulembeze baba bazze kuweereza bakadde baabwe abaaba investingamu. Obwongo bukola initiative nnyingi nnyo ze bayinza okuleeta mu kulaakulanya eggwanga lyaffe, ebintu ebifaananako weebityo. So nze buli wendaba abavubuka ab'enjawulo nga bavuddeyo nga bali concerned ku by'obukulembeze by'eggwanga lino, nange kennyini kimpa kinnyongera amaanyi okulabika nti nkola emirimu gino gye tukola egy'obannamawulire. Kinnyongera amaanyi oba kiba kindaga nti eggwanga lyaffe oba oli awo lijja kutereera lituuke mu luse oba mu lubulwaga amawanga ge twegomba, kuba abavubuka bangi nnyo abafuluma eggwanga lino ng'ekibafulumizza eggwanga lino kugenda kulabika nti banoonya greener pasture gye batalabawo no mu ggwanga. Naye ng'oba oli awo bwe twekwata ekitole ng'abavubuka ne tugamba nti bannange bitatambula bulungi, ffe kennyini tusobola okubitereeza ng'abavubuka wakati mu kuteekateekera abaana baffe n'abazzukulu baffe future ennungi. Ate baleme kulabika nti batambula mu mawanga malala kugenda kunoonya byakkola, kugenda kunoonya kawogo. Ffe oba oli awo yembeera mwe tukkulidde, yembeera mwe tutambulidde. Naye abavubuka b'e Uganda mulina okulabika nti mutakabana okulabika nti ate at least future y'abaana baffe ne bazzukulu baffe yo tejja kuyita muffe bye tuyise. Bwetyo betutambudde olunaku olwaleero, naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Kye tubasaba kwe kusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Kituwe amaanyi n'embavu okwongera okulabika nti ate tubaweereza nga tufundikira ng'era bwe nabajjukizaako nti gwe wenna ayagala okulabika nti ogenda ebweru okukola, olina sisitawo, gwe kennyini olina mugandawo, naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo, kampuni eno yeesowoddeyo okulabika nti ebawa financial aid. Bwemutuuke bw'otandika okukola nga mwesootinga nga munaaba mutegeeraganye.
ayagala okubafuna ayita ku namba y'essimu 075267364 075267364 nooti. Passport oyina oba toyina byonna babikuteekamu gwe jangu mutegeeragane mulabike nti mutambula bulungi nnyo. Naye nga bwetyo bwe tutambudde olwaleero Ganja Fad ge mannya mukutu gwa Credible Media UG. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.